Muganda w'omugenzi Nnaalongo yali mukyala wa AK47 kwosa ne Rabadaba avuddeyo munnange n'ayogera ebigambo munnange omugenzi bye yasembyeyo okwogera naye nga tannakutuka kuva mu bulamu bw'ensi eno. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ku Emma Clinic. Nze Peter Mayanja. Nze mukulu wa Nnaalongo Magi. Natuuse wali ng'ali bubi. Mami nankubira essimu jangu. Nti jangu otwali muganda wo. Ngenda okutuuka ku makya ambulance nga mututte. Ngenza omutuukako wali eri nga nnyogoze ne nkwata ebigere ng'aweddewo. Nevaayo. Kangambye Peter. Obulamu nkusiibudde bye. Abadde nga mulwadde? Yalwaddemu kiseera kitono. Saategedde naye nga si yabadde omulwadde nnyo ekiwanvu. Era tubadde n'omukolo wano gubadde gugenda kujja wano ng'alina okubeerawo. Ezenku z'olaba eziri awo. Kati ate wuno atugenzeeko. Kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Kagude Charles, Kevin Mukisa ogamba otya, Zainab tukutumiddeko Nagadya, Charles Kagude ogamba otya, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Namulindwa Aprosi, Namatovu Mary ogamba otya, Sarah tukutumiddeko, ate era twagala okubeera nga tubuuzaako ku Yiga Akasozi, webale kuba nti naate kwoli. Mina nawe tetukwerabidde. Katubeere nga tweyongerayo ye munnange Eddie Mezaya akyagenda mu maaso n'okunnyonnyola ebyo ebyasse omugenzi. Ono naavuddeyo n'alyoka agamba nti famire ya ba Jose Chameleone oba Mayanja famire munnange baali baagaana omugenzi okuba nti naate addaabiriza ennyumba. Baali bamugana okuba nti naddaabiriza ennyumba omugenzi AK47 gye yaleka. Kaakati mbu abadde ne stress eyo era abadde ne stress ez'enjawulo bambi. Katubeere nga tukuwa naye ng'abadde ne stress w'ennyumba AK gye yaleka yali ayagala ku Nnaalongo okugimaliriza ne bamumma access. Kati mukazi wattu abaddemu ne stress. Ndowooza kati mwafunidde obuzibu buno. Ate nze nagamba Magi nti abaana nga bo batutte Uganda, lwaki tolinye n'oddayo e Bungereza? Kasita abaana basomera mu bisulo. Magi n'aziramu n'agamba nti Eddie no, bwe mpulira nga nina obwetaavu nja kulinnyanga nzira e Bungereza nfune obujjanjabi. Ne nange nnyumirwa okubeerako wano. That is what she told me. Nenga I was advising her kunokuba Bungereza wali eddagala eddungi ate lyerimanyidde omubiri gwe. Kati kyesimanyi oba bwe yatuuka e Uganda oba eddagala lyagenda nalyo lyaggwawo oba bwe yatuuka e Uganda n'akyusa eddagala. I don't know. Ne Chosen Becky munnange mukyala Ssekajja akyagenda mu maaso n'okuba nti naakungubagira abadde mukwano gwe Magi oba Nnaalongo. Okusinza ku Chosen Becky agambye nti ono abadde mukwano gwe nnyo era nga munnange baasisinkana mu 2022 wali eri mu UK. Mbwera ono abadde ayagala nnyo music we okusinziira ku Chosen Becky. Nalyoka agamba nti era we yafumbirwa oba we yafuna Ssekajja munnange mbu Magi oba omugenzi yamuweereza message nga amuyozaayoza era n'alyoka amugamba nti amusanyukiddeko nnyo. Era Chosen Becky bambi maziga ag'ekitalo avuddeyo n'alyoka agamba nti kitalo nnyo era n'abaana be abasaasidde nnyo okuba nti ne bagenda kubeera nga baziika maama waabwe jjukira gwe babadde nga gwe basigaza. Kale nno Chosen Becky bw'ati bwawandiisa obubaka bwe obw'ennaku nga bugenda ate mu kukungubagira abadde mukwano gwe Nnaalongo. Kitalo nnyo, kitalo ddala bwebityo nate webiri erudda eyo. Katubeere nga tweyongerayo ye Rabadaba tebamuli bulungi ku nsonga ate ez'omugenzi Nnaalongo oba nnamwandu wa AK47 ate era nga era yali mukyala wa Rabadaba. Mbu Rabadaba yasinze n'okuteeka ku Nnaalongo stress. Mbu ya banange muli mutya mikwano gyange. Kitalo nnyo ekya Nnaalongo Eke. Kitalo nnyo Magi. May your soul rest in peace.
naye bannange abakyala kino tukiyigira mungi olwaleero Maggie ekimutuusizza ku kufa akasajja ke yagenda neyeewasiza neyeeyanjulira n'akatwala yuko okukawa good life ekitali kibi kubanga kituufu okwagala kubaawo naye omuntu oyo obusajjasajja obwo bukakyala kakyere mukene omuntu aba takwagala bannange temubintuuzaamu nze mbeera Boston Massachusetts mbeera mu America sibeera UK naye ab'e UK be batusunidde ku nti omusajja oyo Rabadaba abadde yateekako Maggie emisango kubanga abadde atyo mudipotinga muwulira mbu abadde atyo mudipotinga kubanga Maggie yali amuwadde empapula kati ye n'amwesooka n'agamba ntiisatiisa unaagala kunzitawe bamusibasiba paka baatuuse ne bamudipotinga era wuyo n'afiira e Uganda naye bannange abakyala twebeereremu tweyagale ate tweyagalize obusajjasajja obwo bukacere bumukene mukwano bwoba toli mu bwangu tewandi bwetantadde. First of all, they have nothing to lose. Secondly, abatakwagala. Twewe mukubudde bannange. Twewe mukubudde bannange omukyala nnumye naye twebeereremu kati tufunamu kyakuyiga ki. Maggie, rest in peace. Bwe gabanga temubimbuuza mbuno bikira ng'agampadde weeyukke ate ng'abadde abamanyi. Rabadaba lwaki wadipotingisa munno eyakusigamu love n'omukyayisa bwotyo. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo Pastor Wilson Bugembe ajjukira nti yabadde ku kibozibozi nga bamusondera ssente wabula abantu abasinga tebaategedde ssente zino abalowoozeza nti no zigenda Pastor Bugembe ssente za kumaliriza kanisa. Kanisa eya Pastor Bugembe. Kakati nno Pastor Bugembe yabuuziddwa lwaki paka kati tannabakuba nti naawasa n'alyoka nnyonnyola n'alyoka agamba nti yalowooza nti ekkanisa ejja kuggwa mu myaka 2-3 naye mbwe ekkanisa efuuse ekkanisa kakati mumusondereko ssente ekkanisa bweggwa bweti ajja kubeera ng'ate awasa tasobola kubikwasaganya bintu bibiri omulundi gumu. Kale katubeere nga tukuwa akatambike. And has he ever been in love? Ekibuuzo ekyo kiyitanga kijjudde mu comment section. Ati mukiyita ekibuuzo ekiboozibozi. Katonda yantikka omugugu ogw'ekkanisa eyo. Kati mutima gwange ngamba nti kebeeko weetuuka then mpase. Kati nga ndowooza kijatwala mwezi gumu mwaka gumu 2-3 naye mukwano luli olusozi lw'ekkanisa nga bulaba bwe bazimba ennamirembe obeera bagandooza naffe kumpi bwe tubadde kale kiri kyamaanyi naye ndowooza kyakibweggwa ekiddako mu bulamu bwange kuwasa yesaala yange kati mbasaba essaawa zino kyaki tugimale Pastor Bugembe tumufuukire ekizibu mbeegayiridde but the truth is that's my prayer. Baganda bange enamba ezo muziraba abali ku kibozibozi enamba ezo muziraba kakati spirit yange njagala kwebaza Katonda olugendo lubadde luwanvu naye nze nayogera eri in my heart of hearts nti nze mbaganya gikola ekkanisa einako weetuusa kati nga ndowooza ejja kumala emyaka 2 ne stopping celebrity studies ne stopping ebintu bingi nyonyonyo so kati sala yange eri nti singa Mukama nyambe ekkanisa neggwa egira ku mwaka lumundi tulaba no naye mu mwaka kakati musomba okumanya bino ebyawana ebyaffe bisesa buli muntu alina crash ku Pastor Bugembe teeka akatima mu comment section tunulawo pastor ngoyagadde kunswaza buswaza Pastor wetegereze buli muntu mwina crash ku Pastor Wilson teeka akatima mu comment section abantu bendowooza pastor obulabye naye Pastor Bugembe wano ndaba nga ffe abakisussizza bulonoke wano ndaba okijje ku mulamu ekintu abooluganda sina muntu gw'ennumba Yesu yeebazibwe kubanga ndi mutabani wa musumba naye Pastor Bugembe bantu betusondera tokyalimu bulonoke waliyo abantu abali mu mbeera embi waliyo abantu abeetaaga obuyambi Pastor Bugembe ayimiriddewo ebbanga ddene Pastor Bugembe alina ebizimbe ebyakabi Pastor Bugembe alina amamotoka agakabi Pastor Bugembe alina ebintu abalala bye beegomba Pastor Bugembe yalina okuyimirira ate kati mubayamba Pastor Bugembe gwalina kati okuyamba Pastor Bugembe mu bantu abasonderwa tokyalimu ku luno oba munkyawe nabagamba ngenda yimiriranga ku mazima waliyo abantu abali mu katanga ababonaabona waliyo abantu abali ebwayisa abali mu mbeera embi nga beetaaga okuleeta ku live ya Bulonoke basonderwe waliyo abantu abali mu ddwaliro Mulago nga n'ekyokulya kimubula waliyo abantu abayimirira awo Bulonoke naawe njagala tuyambagana afuwasi yawanda tosobola keera nkyaleeta abantu ate bali mu limelight abali mu bulamu obulungi
ate be tubatwongerezaako muli ku ngombe Bible muli ku ngombe ya Bible nti alinaye ayongerwako nakatono kali kujibwako kaweebwa omuvundu alina ate nedda Pastor Bugembe ensonyi mwe mwaziteeka walwaki temukyaswala muswaza buswaza Pastor Bugembe gwalina okusondera abantu gwalina okubeera nga ku live ya Bulunoke buli lunaku nti Pastor Bugembe atuwadde ya 3 Pastor Bugembe atuwadde ya 5 ate gwali mu kusabiriza kaakati newankubadde kuzimba nyumba ya Mukama kyogamba Pastor Bugembe busoboze ki bw'otalina leka nammwe kubuzaabuzanga abantu bbanga eryo lyonna Pastor Bugembe busobozi ki bw'otalina aga Katonda mu ggulu buli kimu okisobola amaka golina wali ekabulengwa gw'osulamu obusuzi ebizimbe byolina Pastor Bugembe ddala kyeki kyakulema nyumba ya Mukama kyeyeekulema okumaliriza ggwe kweyo level gy'oliko nyumba ya Mukama kyekulema okumaliriza lwaki mwe buli eva muli parasite basumba mwe obwo busumba obwo kati mpulira bwantami abasumba bali parasite bwe mutyo kati mwe mulina okuvirayo abanaku ate abanaku be bakuweereddewo kati ate Pastor Bugembe osumuseemu sikulumba sikuvuma kitange sikulumba sikuvuma naye osumuseemu kati gwalina okuyamba naye gwali mu live gwayimiridde ku Bulunoke gwali emabega wa Bulunoke nti bakusondere nedda bambi baganda bange nedda kiri wasi kyogamba Pastor Bugembe gukukyache tolaba banaku baliwo gwalina okuyamba nembe oli muzimba nyumba ya Mukama Mukama Katonda nedda ekyo nkigaanyi ku luno Pastor Bugembe si gwalina okusonderwa bati gwalina okusondera abantu gwalina kati okuyamba bannayuganda muyiga okuyamba mukkirize defeat nti muba mufunyeeku ekimala kimala tuuka ogambe nti kati wano nedda nzikuse mukuteeko akosa ne Pastor Aloysius Bugingo bannange katukuwe emboozi ya penge akatambi kano kakwate mpola kawanvuko naye kakwate mpola munnange ate munnange obeere ng'olondawo side naye nga bye bino ebigambo bya penge eri Pastor Wilson Bugembe n'eri Pastor Bugingo waliwo omusumba muwamba tukuba mmanyi mubbi kati usanga katimba ye mubbi penge toyogera erinnya sigera kwogera linnya era sisobola kwogesa era nga gye tulaga akako kala kayiseera kuzimbawo yafeesi ndala teggwanga naye lwaki mwagala entalo akatimba ge tekaggwanga lwaki mwagala entalo ku basajja ba Katonda abatabalinaako obuzibu andi kugambire omuwuliriza ebbanga takyusa mu katiba ntindi byayogera bya kanisa naye muwadde mutambula naye kubanga ezemuwa n'omukyala ali ayimbira waffe mu ggaga meroze ne mumuwa omukyala entalo entalo omulala gwempuliriza naye muwuliriza ebbanga simukkiririzaawo naye wamagendo anoonya alina erinnya komediyani muyimbi nanoonya naafuna akalimba k'abantu b'amannya n'abakukuuta wamu n'agamba kati Sunday service eno yabaserefu penge twali eri kati noyo muwulira buwulizi lwekyo si nti byayogera tambula nabyo naye muwuliriza ebbanga timanye akatiba k'oyo okufuna abagoberezi kyaki yagijjuzaamu omujjuzo gw'abantu abamanyikiddwa anti nabo beetaaga okuwulira enjiri penge wulira ani olutandise mu bizinesi oli munnamukisa nnyo petwafuna nnyo gwe nti ebintu byesente si byolimu toli mu bintu bya sitogoba bisiikirize abantu bapasita banno alusa zibaluma ate bakutanga abasajja bakambwe oba bwe babagamba okuwaayo obulungi temuwulira nze olunaku lwendikulaba ovuga emmotoka gaggadde musumba naye endigazo zivuluba n'ebisooto ekubakutera wedikapeti nnyo kubanga musumba kyokola si kituufu ozzeemu entalo penge mpulira
bw'obanga gwe weetaaga omuntu w'emmundu okukukuuma naye ng'oŋŋamba olina mukama kuba amaanyi ga mukama ge matuufu musumba kendi kulaba otambula n'ow'emmundu nja kukubuuka ng'ongemye bukyali ayise nkubuulira bw'obanga katonda gyali akola ate emmundu ebikuumira ki byebimu ku byolaba mu kanisa nga si bituufu era eŋŋamba mmuwana ate nedda kino kikyama ate nga bakuuma ekkanisa ezo oba basumba abo balina tukuumira abakulembeze b'eggwanga SFC mafiya mu njiri singa obadde Uganda olwaleero ng'oli Uganda ne bakutuuza n'abamu ku bantu mbeerayo mu mwoyo era gyendi kati gyendi mwoyo oli Kampala mu mwoyo ne bakutuuza n'abantu bano bonna b'oyogeddeko ne bakunnyonnyola ensonga zaabwe wandibawuliriza oba fayiro wagiggalawo ate nsooka n'empuliriza nti omusumba alina kyayinza kuŋŋamba ng'agatta abantu ye si mufumbo lwaki faaza ng'agatta ati faaza etakkirizibwa kuwasa ate pasita naye bwagamba tagenda kuwasa pasita asiiba alangira abavubuka obutazaala kyokka naye obwana obumwetolodde obuyimba nti musumba mpawo nawo kayinza kukubako kaama nedda watya nga naye asazeewo nga faaza ntagenda kuwasa ati awo tulina okukolamu ka due diligence ebyuma bikola bone pasita tulina okumanya nayinza kiyoke omusumba ogendako kuwoma amafiina ng'agala kubigalango okunywako okubeera nga ewa amafiina ng'akolayo kipenge waliwo ebirimu essaala nga weetaagawo ekigalango osituka omusaayi bima bikule nedda naawe be bapasita bala bambadde gomesi bagenda mu masaba ekiro bagenda nesaako wiigi kati gogenda musabira weetaaga gomesi nosaako ekiguuli n'oyitamu oba omanyikulaba nti Isaac wuuyo nga ngenze kola kipenge kutereza byasoba Katonda yakola musajja gwe entalo zoyina ku bantu zonna zirina okuggwa penge omanyi nti waliyo n'omusumba eyafa naye nga alina omuyimbi we batabuka abasumba bayanja we batabuka n'omuyimbi we omuyimbi oyo mukwano gwange ali wano mu Amerika gye yadda naye ebyensi yabivaako twasooka ntugamba alina obugere bw'embuzi ne batunda ebibozibozi byabaawo ministry n'ekula we bafallinga out omusumba sebo yafiriminga omuyimbi jajja amaanyi mu ssabo kati nebuuza omusumba awo ne babadde omukwano n'omuyimbi yamanya ate essabo Omwami wuuna asaba buyambi mukyala we yakubyewo ezzadde ly'abaana bana ate nga talina bulungi ssente naye agambye talinga basajja balala badduka mu mbeera bweti ng'omukazi azadde abaana bangi agambye nti abaana abaagala naye abasobodde mu mukwasizeeko abeere nti naate asobola okulabirira abaana bano nabyo katubeere nga tubikuwa mafiina mwenna munyambeko ku baana kuba neetaaga obuyambi gye muli endaba wano bulunoke ebipazo mwenna mwekwatireko tubule okubanga nkolaki tuza abaana bange kuba mbaagala. Ono yali wa Nuupu mumujjukira bulungi Kaweesa mumujjukira bulungi nga yayiirawo abanuupu omubiri kaakati munnange yali ayagala na kifo banga yegwanyiza ekifo ky'obwa MP naye kati wetwogerera munnange yayingidde dda NRM anoonya kifo kya LC1 yagambye alina amabanja era babeere nga bamulonda oba amabanja ge gagenda okusasula era n'abalonzi balina obuzibu ate abalonzi bayinza okumulonda abeere munnange ng'asasula mabanja naye munnange wuuno ali mu kutalaga anoonya kalulu eyali ayagala ekyobwa MP kati munnange ayagala bwa LC1 katubeere nga tukuwa akatambi k'omulaba munnange awenja kalulu abeeyo mumulabiranga ddala ate okisanga Uganda maama nnyabo bwetweyongerayo ate mulowooza adde tebamuyisizaamu eggaali
Adde wuuno bavuddeyo ne babeera nga bamuyisaamu eggaali ku nsonga zaaki? Ku nsonga z'abaana munnanga abafiira mu kabenje ku ssomero lya King David Primary School. Jjukira nti n'owuwe yali mu bbaasi eyo munnanga eyafuna akabenje. Kaakati wuuno bamutabukidde. Biibino. Bangi mu bbaasi. Lwaki abaana baafudde nnyo oba ennamba yabadde nnyingi? Nze nakitegeererawo era mu mutima ne ŋŋamba bannange tekigudde ku munnyonnyozi. Agenda kutunnyonnyola, tunaagaana buganyi kunnyonnyoka. Nakitegeererawo kubanga oyo omukazi bannange, omukazi annyonnyola. Mukama yamuwa ekitone ky'okunnyonnyola. Era singa yali yasoma ndowooza singa kyakolamu n'essente. Bannange omukazi annyonnyola. Omukazi annyonnyola atuuse n'okubambuka emimwa. Yenna abambudde emimwa nnyonnyola ffe. Bannange omwana lwe yamugja embaale teyamuweeza nako, n'alyoka amussa kajojijoji w'ebibuuzo. Omwana mulwadde. Naye omukazi yassa omwana kajojijoji w'ebibuuzo. Olinda name of kutunnyonnyola. N'alyoka amunnyonnyoza eby'edimasta, n'alyoka amunnyonnyoza eby'abaana, n'alyoka amunnyonnyoza ebya driver, n'alyoka amunnyonnyoza ebya bbaasi, n'alyoka amunnyonnyoza eby'enguudo. Omwana nno nga mulwadde, naye amakinga sure nti omwana alina okunnyonnyola yajja atuwe content. Nze natuuka n'okulowooza nti oba bakinaanika akyagala. Mukazi gw'olowoozesa abantu nti gwe toli mu nnaku, toli mu nnyiike. Kuba bannange engeri gy'oleeta kontenti oyo w'omwana okunnyonnyola, omwana mulwadde, omwana omudiko omusaka jojijoji w'ebibuuzo mu ddwaliro, omwana tewamuweeza nako. Bambi tubadde tukusaba busabi maama, tukitegedde era tunyolerwamu naawe, naye omwana muweezeeko bambi, omwana muweezeeko, kyonnyonnyodde kimala. Tunnyonnyose mukwana ekimala tunnyonnyose. Bannange osukka bambi mukyalo osukka oba oyagala kakasaani bannange, naye nga kitalo nnyo abaafiirwa abaana baabwe bambi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tunyolerwa wamu n'abalina abaana mu malwaliro, naye bambi muzadde munnammwe ye asusse, ye yamufuula kontenti. Bannange muzadde munnammwe ye yamufuula kontenti. Omwana teyamuleka na kuwummulamu wadde olw'okuba anoonya kontenti ow'okutuwa. Kyekyamuddusa ndowooza ng'agenda aguluba. Si mu bubi naye bambi mukyalo osukka okunnyonnyola ate too much of anything. Osusse vidiyo zikendeezeeko mukwano. Kati Lumbu yali mu kuwandiika script agenda kujja atugambe okufa kwa Nalongo diversion. Adai Lumbu yali mu kuwandiika agenda kujja atugambe okufa kwa Nalongo diversion. Ebyo Museveni yabitegeka ne Muhoozi tibabulwa bategeka ebintu ebyo. Diversion atunnyonnyole Nalongo lwaki teyafiiridde bweru, lwaki bamukomezaawo mu ggwanga. Yabadde diversion balina ke bayisaawo. Omuntu yajirwa Lumbuye nenga kitalo nnyo bakyali bange mwana, kitalo nnyo ekya Nalongo omukyala AK47 naye atuvudde ku maaso. Lazima amaze n'agoberera bbaawe. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannange. Nsinze kusasira abalongo kuba taata waabwe tebamunyumirwa. Taata waabwe yafa abaana bato ba myezi. Imagine ne mama wune era bagenzeeko nga tewali yasumu akuze, just badde basuumuseemu busuumusi. Ekyo mu Luganda tukiyita kusumukamu. Nenga nsaba Mukama abagumye Mayanja family ya Mayanja family mubere strong, tugenda kubabererawo, just tugenda confirming Lumbe waje lugenda kubeera.
ndabyeko ku shira price nga tunnyonnyola bankubidde ne bangamba Maggie yafudde ate nabaddewo nga Maggie wabula nno maada naye bambi it's so sad, very sad. Maggie afudde muto. Maggie was a loving person. Chemumanyiko as a social media in-law. She loved love. Maggie loved a beautiful life. Banange it's sad kali. Banange Nalongo. Achitukoze. Banange. Naye gw'obadde nkimanyi. Maggie yakubidde abantu be, her loved ones, last night okubagamba I love you era n'asaba bamuleetera abaana be yabadde bambi amanyi agenda kamaama bannange Maggie alimba yakoze bubi ate Maggie bwe yadda e Uganda jjukira yali yava e UK nadda e Uganda Maggie nga yafunyeemu kasente e Uganda maama musaasira obwana bwe eke yasika mu maaso kati ne Maggie asiseemu obwana bukyali buto bambi Uncle P yali abadde nga agezaako to be a father figure bannange. It is so sad. It is so sad. Bwete etambudde badde mulabi mulungi alikuwa kumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section. Bela bulungi weraba.